Nachi Zoisoko bawe muko Banyumise ku kyali enankulabye Banyumise ku story yenankulabye Show, one two Mikey cheke, one two yes okay. Katandika butandisa obulango kabusoke. Anti ndese filimu ewomanga keke. Ngenda kubulira ani gwe bakwata jeke. Tulakalira nkuvire ku ntono. Ze nali masekati aga kingi weri neno. Jeno Fujita naye mwali mu filimu eno nga tuli ludda watuli awo ku Suprema Selonji awo. Yalikosa tiye Mosisi Kopioni. Immediate yawo nezisalako zivani. Abobukokolo netiamu nengamba Kirija nangomya zo itoti apo wakawani abayimbi banje abali basaseko badaksi katero nga parking yekubyeko Scoopla Gladiator onga babozeko ndete Kingi Sahaye ya soka wosalako lebasajja benge zinga zikubyeko wini wa mami ku kidota abuseko twolekedde kyatulesa ntukunyanjula kavuddeko Kingi Sahayimba nko pya yingirawo owa parking namugamba giteekawo ngerawo manyaka bugu mukajirawo abamawulire no bayimbi ne bamusalako wano wetulaga temwatu wakulu nnyo we wali n'ekinyusi kya firimu eno naye bantu mwe munyumira olugambo laba muntese ne kamera yene malanko mawano tuba tuliawo Kingi Saha n'avaayo jukire motoka yene yango pisiryawa nawulire ekigambo kimu nti kale muveeyo kwata ngumi yanyokerawo anko pina abagamba zo wiwange mumujjeewo wini wa mami naye emisinde gye yassaako ebijambiya n'emmundu mbiwulireeyo ebisingawo mu bujjuvu Abirindeko Nachi kana wabugalo wa Baby Zoe Thank you Baby Zoe ogenda kudda oboche musicho ya man